Ensi ewangadde emyaka bukanga obutayinza kubalwa nga n'ekigambo ntonzo omuntu kiyinza okuzibwalira ddala abo bonna abandyetantadde okukiwa ennaku ebiro n'essaawa lwekyayatulwa tukkiriza bukkiriza nti weeri n'abagirimu nti weebali kosa n'ebitonde bitufaananya obutonzi anti byala. Ekigambo ddiini kya Luswayiri mu lwebusujjuka tukiyita obuwangwa oba enzikiriza okusinziira ku bangi nga bebakyatula. Kati kino ebyafaayo biraga nti kyatandika kumanyibwa banna Asia ab'empisa y'Ekishintoism ng'enesangibwa mu mawanga nga Japan ne China mu myaka 2000 nga Yesu tannaba na kujja. Eno yezaala engoberera ya Buddha n'eya Taoism. Olwo ate ne bannabulaaya okuva mu ggwanga lya Isirayiri ab'obujjajja bwa Ibulayimu bamanyiddwako nnyo nzikiriza ya Judaism. Enzikiriza eno bannaggwanga lya Misiri bangi baagitolamu obulombolombo bwe bajja bagoberera mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo. Kati ng'enzikiriza y'Ekiyudaaya nakakana egobererwa abantu obukadde 14 okwetooloola ensi yonna, so nga n'Obuyisiraamu bujjukirwa kujja mu kyasa ky'omusanvu. Wetwogera kaakano abakkiriza mu Yesu n'abakkiriza mu Nabi Muhammad okwetooloola ensi bakoona mu bukadde kumpi 6, naye nga kimanye nti bano bonna bazuukusibwa enzikiriza ezasooka ne bannaggwanga mu nsi ya Ibulayimu. Mu myaka egy'olukumi abasomi b'ebyeddiini embeera z'abantu gatako n'ebyafaayo bakizuula nti eddiini n'enzikiriza zayingiramu Nnabene Namujinga ng'agenderera kujonoona mu kyo ng'aleeta ensomesa empya ezaali zikubagana n'ebitabo ebitukuvu. Kati nga kino kyali kiyinza okubeera eky'obulabe gye bujja n'okuviirako abantu okuva ku mulamwa. Kino omuzungu yakiwandiika mu Lunnabuddo okukituuma erinnya erya Cult Novemba nga ennaku z'omwezi 18 omwaka gw'1978. Reverend Jim Jones yakuŋŋaanya abantu abakunukkiriza mu lwenda n'omusobyo n'abakkirizisa be yagalira okufa n'atandikawo engoberera ya Members People's Temple nga bano bonna yabateekateeka okunywa kawulula era oluvannyuma bafiira mu mbeera ey'ekikangabwa. Jamestown Massacre kye kigambo ekyawandiikibwa mu mawulire ku mikutu gya TV ne kitambula okubuna ensi n'ewaawaala era n'ennyuguga olw'obutugumbuzi obugenderere obwaliwo mu ggwanga eri Amerika. Nandibadde nga Jim Jones y'omu ku abo abajjukirwa si yasoose era yasembye okuteekateeka ebidiinidiini waliwo abalala bangi mu myaka egi 38, 50 n'enkaaga na kaakano ng'enteekateeka ezaabwe bw'osoma mu Bayibuli tosobola bulungi kuzinnyonnyoka wabula nga bakutuuza ne bakumatiza ku bidiringana ku Bayibuli Yesu Kristo ne Katonda mwenye omatirira ddala nti batume okuva ewa Katonda mu ggulu. Olwaleero mu mukukunavu ngenda kukutunuuliza Kalibutemu David Koresh ng'ono ajjukirwa nnyo okubeera omu kubanyikiza nnyo ekiwendo kya Branch Davidian ekyateekateeka abantu mu butemu obugenderere ng'abantu balimbiddwa nga bagenda okwolekera eggulu. Olw'olunaku lw'enkomerero kyewuunyisa nti abantu enkomerero tebaagirabako okuggyako okukomya obulamu bwabwe ne Katonda kikyabuusibwa obanga ddala baamusisinkana kubanga ne kabateekateeka obutemu bwe yateekerateekeramu abantu okufiiramu Yesu bwe yafa. Yakosa nnyo Bayibuli ng'ekyokulwanyisa. Tugenda kufa bye bigambo bye yayogeranga ng'era alaga nti ye nnabbi kamala byonna era n'akyemalira ku bulamu bw'abantu abamukkiririzangu. Buli muntu alina okufa. Y'enjiri eyatambuliranga mu nzikiriza ye ng'agenderera okugetageta n'okugulika abantu mu bwongo ate era basemereza enteekateeka y'okwolekera Katonda oba oliawo n'okuleka kafeetete w'obugagga obungi abantu ge balina ku nsi. Ndi mutabani wa Katonda era agenda okusembayo okubeera ku nsi eno. Abantu olwakiwuliranga emizira okukuba emyenyi n'okwongera okugulumiza Katonda ow'omu ggulu ne bibuna amasinzizo ewako eri mu Texas. Abaasooka okumulaba mu myaka egy'ekinaana bagamba nti yalina mulimu. Bw'obuuza ku bulamu bwe nnyina yamuzaala alina emyaka 15. Bobby Sue Clark Bonnick mukyala wa Bobi Wine eyali kitaawe wa David Koresh be bazadde ababiri abaateeka ku nsi ekyeneena ekyaviirako abantu abangi okufa. April ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka gw'1993 mu ggwanga eri Amerika Cesare, Texas ebiwoobe byabuutikira abantu naye ng'enteekateeka y'okufa eno yaliwo okumala akaseera nga gavumenti y'eggwanga eri Amerika etunula butunuzi kubanga terina tteeka lisobola kulambika abantu butya bwe balina kukkiriza. Eggwanga lino litambulira ku mbeera nti buli muntu akola ekintu nga bw'akyagala bannansi bakkirizwa n'okubeera n'ebyokulwanyisa kavuna babeera nga basobola okubyefugira. Mukyala wa Bobby Bonnick Sue Clark Bobby obufumbo bwamulema n'afumba mu Mali 3 nga n'omutabani yatambulanga naye. Emyaka egy'obuto egya David Koresh mu masomero gyali nga mizibu nnyo olw'ensoma embi. Ssente tewaali kino kyali kyakusoomooza. Kye yakola kwe kwefumitiriza nnyo mu kusoma Bayibuli n'agikaza endagaano enkadde n'empya. Ku myaka 14 egy'obuto David Koresh yali amanyire ddala bulungi okutaputa Bayibuli mu ndagaano empya obulungi n'agikuba budinda. Olwo ate ku myaka 18 endagaano enkadde yali agikusula bulungi nga bw'atandika okutaputa ennyiriri gatako n'ebigambo byonna mu Bayibuli eno ow'omunyenyeeza mutwe. Yatandika okutegeeza abantu nti Katonda mwenye yamweyolekanga mu myaka egy'obuto. Kale omwana ono azaalibwa mu myaka egy'enkaaga. Engeri gye yarannyonnyola ku Katonda mu myaka gye egy'obuvubuka ng'okkiriza bukkiriza nti Katonda ddala mu mazima alabika yali amweyolese. Yeeyitanga omulonde, the chosen one, era nga kino bw'akyatula mu maaso g'endiga tezirwa kumusanyukira na kukkiriza nti yeye kubanga ebigambo bye yayogeranga n'engeri gye yaleetangamu ennyiriri nga kyeyoleka lwatu nti ddala ebigambo bino si bibye okuggyako kuva ku nnamulondo y'ogwa Katonda. Yategeeza abantu nti Katonda yali amuteeseteese okubaako obubaka bw'akutuuza
kyatuusa n'omulimu omunene gwakola nga ne Yesu Kristo bwe yali ng'atandiikiriza emirimu gy'obuweereza yategeeza nti ateekeddwateekeddwa Katonda okuva mu ggulu era nti emirimu gye akaseera keeko akatuuseemu ak'okugiweereza. Waco, Texas kye kibuga ekifubutukamu Vernon Wine oluvannyuma yeeyita David Koresh era ng'obulamu bwe obw'obuto obw'obuvubuka gatako n'okutandika obusumba ebisinga byonna yabikolera mu kibuga kino. Entalo ze yalwana ez'eddiini ezisinga yazikolera eno n'ebyafaayo bye ebisinga eby'entiisa n'ebyekizikiza byonna biri mu kibuga kino Texas Waco. Kigambibwa nti mu myaka egy'ensanvu ng'ali mu myaka gye egy'obuto yeefunyirira nnyo okuyiga ennyimba n'ebivuga ennyiriri n'azijjanga mu Zabbuli okwongera okuyigirira obuweereza bwa Dawudi obwalimu okusunanga ennanga sako okulwana entalo z'obwakatonda ng'alwanira ensi Isirayiri. Zabbuli 45 yagyefunyiriranga nnyo mu myaka egy'ekinaana. Yaggumira nnyo n'ayongera okutegeeza nti ayogera ne Katonda olwayingirira emyaka 2 egy'obuto. Era wakati mu mwaka ogwo yali amaze okusimba amateeka n'emirandiro okutambulira Branch Davidian ng'enzikiriza nga mu mateeka gano wuliriza bulungi era oyige. Etteeka erisooka yali agamba nti akadde konna ensi egenda kufuna ekiyitibwa Doomsday oba enkomerero nga buli muntu ateekeddwa okufa kati ng'abantu abayigiriza nti baleme kutya kufa n'okweraliikirira okufa nga gamba nti kino kya butonde era kya bwakatonda nti era kigenda kubeerawo akadde konna mu myaka egy'ekyenda. Yasomesanga abantu okweyawula ku nsi ne ku bannaabwe wabula okubeera n'abo bokka abagoberera enzikiriza ya Branch Davidian. N'asomesa abantu okubeeranga mu mwoyo ennaku 365 ez'omwaka buli ssaawa 24 ezikola olunaku era n'ayongera okutegeeza abantu tebalina kuwulira kintu kirala kyonna wabula okusomanga Bayibuli emirundi egiwera ddala olunaku. N'abategeeza nti kyatteeka okwambala engoye empanvu nga bali mu buweereza bw'obwakatonda, teri kwesiga make-up munnabusujju gy'ayita endoga bukadde wadde okwambala emikuufu n'emyewundo gyonna egy'ensi. David Koresh bwe yakwatanga Bayibuli nga bw'atandika okunnyonnyola owuliriza era owulira ddala obubaka obuva ku nnamulondo y'obwakatonda. Abantu baatambula kwetoola ensi ne bajja mu ggwanga eri Amerika mu kisaza lya Texas okuwuliriza omukulu eyanyikizanga enjiri nadde badde ng'emyaka gy'alimu gyali gya buto n'abakadde bamusitukiranga okuva mu Asiya, Afrika n'amawanga amalala gonna beeyuna mutume wa Katonda okumuwulirizanga.